Kkooti enkulu eyingidde olunaku olwokuna ng'ewulira emisango gy'obutemu egivunaanibwa Christopher Okello agambibwa okutta abaana 4 be yasanga mu kifo ekirabirira abaana Kigaba Early Childhood Development Center. Kkooti eno etula mu kibangirizi kya Gaba Community Church okumpi n'ekifo awaali ettemu lino. Dr. Emmanuel Nowamanya nga yamyuka akulira ebyobulamu mu poliisi era nga mukugu mu kwekebejja obwongo yabadde omujulizi ow'e11 aleeteddwa oludda oluwaabi. Ono ategeezezza nga bwe yeekebejja Okello nga 7 omwezi guno. And I found he was in a stable mental state at that time, my lord. Okusinziira ku Nowamanya, ono mu kiseera we yaleeterwa yali ategeera bulungi byonna ebyali bigenda mu maaso era abuulidde kkooti ng'Okello bwe yamutegeeza nga ye bwakkiririza mu ky'okufuna obugagga ng'ayita mu kusaddaaka abaana. Yali akkiririza nti asobola okufuna ebyobugagga ng'amaze okusaddaaka abantu. N'agamba nti nti yamunnyonnyola ensonga lwaki yatta abaana, n'agamba nti yabata ng'ayagala bya bugagga. Yamutegeeza nga kino bwe yali akyekuusa ku ngero ze yali ajja awulira okuva mu buto. Yakifuna ng'amaze okujjukira engero ze bamugamba ng'akyali muto nga bagamba nti asobola kusaddaaka abantu n'afuna ebyobugagga. Ono wakati w'omwaka gwa 2016 ne 2017 aliko muganda we gwe yatta mu mbeera y'emu. N'agamba nti era yattako ne muganda we wakati wa 2016 ne 2017 nga yali alowooza nti kyali kisobola okumutaasa embeera gye yali ayitamu. Wabula mu mwaka gwa 2023 Okello yagezaako okwetta ng'oluvannyuma kyazuulwa nga bwe yalina obuzibu ku bwongo bw'atyo n'ajjanjabibwa era n'atereera bulungi. Kyokka awakanyiza ekyettemu eryakasembayo eryakoleddwa ku baana nti Okello yandibanga yalikola nga kyekuusa ku bulwadde bw'obwongo. When I assessed him, he was not undergoing symptoms that could have caused killing of the children. Omujulizi omulala aleeteddwa ye Rogers Agenda ng'ono naye musawo wa bwongo ku ddwaliro lya Sikeya ku IHK. Ategeezezza ng'omuvunaano bwe yamutuukirira ng'ayagala okufuna alipoota y'obulamu bwe asobole okuweebwa obutuuze mu Uganda nga bino byaliwo ku nkomerero y'omwaka oguwedde. Mu kumwekebejja Okello yamutegeeza nga bw'atalina mbeera ya kwennyika yonna. Mr. Hume told me that he has no history having excessive sadness, no history of loss of interest in pleasurable activities. Kyokka ebigambo Okello bye yamugamba byawukanye ku ebyo bye yayogera ku poliisi nga yamukakasa nga bw'atabangako na buzibu bwonna ku bwongo. The client told me that I was the first mental health personnel he has ever seen in his life. Era mu kumwekebejja kyazuulwa ng'Okello bw'atalina kabonero konna kalaga nti ono yalinako obuzibu bwonna ku bwongo. Therefore affirmed that time that Mr. Hume Christopher was sane and mentally fit to live and work in Uganda. Omulamuzi Alice Komuhangi omusango agwongezzaayo okutuusa ku bbalaza ya Ssabbiiti ejja. Omusango guno gwali gusuubirwa nti gwa kukomekkerezebwa olwaleero wabula nga kino tekisobose.